Lero ebyobufuzi bitambulira ku ssente ngamba okugulirira mu nsi enkulu naye ebyobufuzi bitambulira ku ssente naye bo abazirina babaluubirira kuuma ssente zaabwe. Kyova olaba nti Elon Musk yawa Trump ssente empitirivu ne bakuba ebirango ne bakola batya ne bafuna ababakolera bakakola kakuyege mu America bwogenda okolera muntu kakuyege omusasula kuba talina jajja kujja kyakulya omusasula biki kakati nga Elon Musk alina ebirubirwa bye ebyalupiiya oba nako kugulirira naye ate wano ewafugulira kwa ssente enkalu okuva mu nsawo bwoti n'ozikwasa ono nalabye ne bawa buwaragi nti aba tolina kagiraasi togenda kufuna waragi oba nammwe mwabalabye. Nali nerabidde n'okwerabira nti mwatu waragi atukula bwatyo nali nerabidde ebyobufuzi birimu okugulirira kuyitirivu wano. Ebyobufuzi byano birimu okukozesa eryanyi nalabye n'emmundu mu kamyufu mwabajjeema muba mugenda mu kamyufu temugireyo bannammwe emmundu era temugenda kunoonya abalina emmundu nazirabye oba mmwe mwazirabye. Omuvubuka wa Jeema olowooza nti okugulirira abalonzi kunaagasa abaana bo n'abazzukulu ng'ozzeeka tulo tetunnakutwala nga weebase olowooza nti okugulirira abalonzi kunaagasa abaana bo n'abazzukulu. Emmundu olowooza eneegasa Uganda mu biseera ebyenkya. Weegomba bagagga mu byobufuzi weegomba bagagga ye ssente ze balina bazijjawo abo bagagga beweegomba balina emisiri gy'emmwanyi giri luddawa bagitulage balina amakolero basuubula ki basuubula luddawa naye ng'oli alina ssente empitirivu alina ekkutiya nalabye ssente obuvangata obwa ssente ziriko n'ebiveera. Ssente empya mumanyi bwewunya obulungi oyagala kugenda kuwunyiriza ssente empya ziba zivudde luddawa eziriko ebiveera. Ebyo bye weegomba ggwe muvubuka owa Jeema oli mu byabufuzi kutuukiriza mukolo oyagala kino ekyokuyita onarebo oba olina ebiruubirirwa ebinaagasa eggwanga. Weegomba mundu